mukulu wange Ham level kwalowoleza ya kika kya waggulu era singa Uganda yalina bahamu 100 singa twagaggawala dda katusobola kukola ebyo byonna alowoleza mu kika kya waggulu n'ofunako omukisa n'oyogerako ne Ham eddakiika 2 Ham agamba obwavu mentality ne bwakuwa sente nga towejjeemu poverty mentality. To be rich is a mentality. Mu kitabo kya Ham based on mwali mukisomyeko based on reasoning and reality mugende mukigule. So wano mu bantu bemanyi abamanyi business Ham is a lawyer yasoma munnamateeka kyovula mwamulaba mu kooti nga atabuse nga articles kubawo this is not law, this is financial act. Ham is a lawyer. In fact mwabali yagamba abagagga tebasoma Ham ye yasoma. Kyovula nga agro processing gundi jazimbe yokuteekako added value ku birime n'emmwanyi kwe tusumbuwa Uganda added value yoka yebula utwetaaga ebyuma bitugatteko tusobola kuba ati Uganda erina amaliba we have the nenga tutuzigula Italy tuyina amaliba naye tukya importing ensawo. So Ham business has money era if you get a chance notulako naye toyinza kusigala kyekimu level kwalowoleza Uganda erina bahamu 10 omuntu eyeyimba mu kisaawe bagamba tekijja kuggwa kikyo kiwedde kwekiririzaamu nakola bitasoboka ne banyi nnyo bagamba neerukwago ensi tajja kimala ebyo bijja mulema Ham ne bw'omuggyako sente z'ayina era ddamu n'agaggawala obwongo bwe bwe bugagga yasooka kugaggawala mu mutima nga tannagaggawala. Tuvula nga tumwagala nnyo tetumwagala nti kubanga nti as we have got an opportunity to speak to him we have seen that he has era government eno banna era yeewuunyisa oyinza otya okulwanisa Ham akwatiridde economy really. The president should do something. Abantu nga Ham singa tubakuuma n'amagye ku economy kwetudde omuntu alowoleza abantu emitwalo 4 you antagonize him really tinawe wagira government